Omukulu Bobi Wine we yasuze wali munangate ku hoteli e Busia nkugambye yafunyemu munangate akadde n'akubamuko wali kalaapu. Oh my god, wabula Bobi Wine tagwayo munange eside eno. Byengenda okubeera nga nkolagakoko kosa wali omuyimbi munangate Pallaso kosa ate ne mwana muwala munangate Spice Diana, byonna ngenda kubeera nga mbikutuusakoko mu maaso awo. Pallaso alaze ettabbo byengenda okubeera nga nkolagako maaso awo, kakasa nti osubscribinga kosa ate n'okulayikinga vidiyo. Mu byonna nno munnange kansooke nkutegeeze nti omukulu munnange ate Bobi Wine taggwaayo nga oggyeko eky'okubeera politician nga nkuzizzaako wano munnange ate katono nnyo. Bobi Wine ebiseera ebisinga afunayokko time. Omanyi kye bayita talent muganda wange? Tesobola kuvaamu kasita obeera nga talent muganda wange ng'ogirina kiba kizibu munange ate okuggyako ekintu ekyo. Omukulu Bobi Wine ku wooteeri we yabadde asuze baakedde ku makya ne bakolamu munange ate ka vibe wali just nkugambye nga bwe nkutegeezezza nti afiisaawoko sometime ogenda okulaba nga ateekayokko akatambi oba nga alina munange ate bw'ali n'ayimbamuko. Ne ku campaign ze abadde afunayoko ka time n'abeera ng'ayimbamuko n'ayimbiramuko munange ate ku bantu be eside eyo. Naye bannange ekibadde mu katambi, akatambi kano kabaddemu Nubian Lee, babodyguard be kw'ossa ne mwana muzi munange ate bamuyitaani Sir Dan Magiki nga bw'ogezaako okulaba akatambi embeera bw'etyo munange ate bw'ebadde wali amalaapu. Yoyo nno munnange ate omukulu Bobi Wine leero bwe ntyo munnange ate bwe mucekinzeko. Jjukira nti nno agenda kubeera nga ate akwata wiiki munnange ate ey'okuna. Jjukira nti no wiikisi zino amaze okubeera nga atalaga awantu awalala ng'era bw'olabye munnange ate bibadde bigenda mu maaso. Kankwongereyoko wali nkwongeddeyoko olunaku olwaleero gabadde mazaalibwa munnange ate ga Spice Diana, wabula nga mwana muwala ono abadde yakavaayoko n'ayirizinga vidiyo ye. Vidiyo eno kolabo ne mwana mwenzi munnange ate Vailota eside eyo, so yafulumye dda era nga ku sayidi y'emu gabadde mazaalibwa ge nga bw'ogezaako okulaba akatambi ako. Munnange abadde ng'ali mu kucelebratinga wali n'abantu be oba kiyite munnange ate ttiimu ye. Kakati nno ku myaka gye agasseeko munnange ate omwaka omulala mwana muwala munnange ate Spice Diana. Happy birthday eri munnange ate Spice Diana wano ku Geminati Yogi. Kankwongereyoko wali omuyimbi Pallaso, bannange Pallaso avuddeyoko wali n'alaga ettabbu yeekoze ebintu wali kw'ossa ne Ivan Kira. Ivan Kira
yabadde amukwatidde munnange ate umbrella. Akakuba kabadde katonnyerera mpola mpola awo munnange nga bw'ogezaako okulaba, wabula ekibadde mu katambi sigenda kubeera nga njogera bingi, ka nsooke nkuzanyiremuko olabe embeera nga just bw'ebadde. Y'oyo nno munnange ate omuyimbi Pallaso nga bw'alabiddwako munnange ate mu katambi ako akabadde kafuuse wali ettabbu ku mukutu munnange ate gwa TikTok. Bwe nti nno munnange ate bwe nkoze gwe kasita obeera ng'osubscribinze ebisigadde byonna munnange ate bitulekere.